yampola so gende Sweden diplomat omulamba otandikira ku mulimu ki ye jawanse nnyo natandikira kukwera n'okwetikka ebifuluusi obyetikirawa mbyetikira Sweden. Kale ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero kwaniza ku yonna gy'otulabira tiwebale nnyo webayire ddala nno munnange tujja kwongera ate okubanga ate tukuweereza bulungi nnyo. Tuli proudly powered by Marus Bridal Center bagamba wali kwa Net Plaza oyina okubanga ate oyita ofune gomesi ez'omulembe emishana gya mulembe bakolera ddala emirimu egyo bulungi nnyo n'owasenga abakolera ddala mwabagala eddagala eby'owasenga mu bintu byaffe mubimanyi bulungi senga Marus ebintu abikolera ddala bulungi nnyo. Kamera kuliko Sharif ninako Sharif ninako pozi mwena muli ba Sharif Shafiki kwegambe kino kitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana. Kale onako lero ku show ninako omugenyi waffe asinzira mu ggwanga erye Sweden jabeera mutuuze yafuna atyo obutuuze avate wane Uganda bintu biriwe byagaana enjawulo eri wakati we Uganda ne Sweden eriwa enjawulo eri wakati w'okubeera ne mukyalawo ng'abeera e Uganda n'abawala ab'oku Kyeyo yerigwa kubanga yakoma waawe emabegaawo n'awasa omuwala nga waawano ne tugamba yiyi Sweden eyo nayo teri bawala banna Uganda oba teri bazungu nawe ajja kuba alina byatubuusa naddala mu abagenda ne mutandika okwemakumakula n'ogenda ku muzungu n'ogenda kweno buzibu ki obuli kirimu. Kale n'olw'ensonga egwe tulina olunaku olwaleero katweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso tusanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo abalabi baffe bane mbalamusizaako nnyo mwasiibyeyo mutya mwebala emirimu gye mutuusaako engalo omukulu nga bw'aba neyanjulidde amannya geego nze Henry Nsubuga nsiŋŋaanira mu ggwanga lye Sweden kibuga Stockholm kati nze wembeera bayitawo Sudatalia yes okay ova mu Stockholm waliwo 45 minutes oba otuuse. Okay lwaki abannayuganda abasinga baagala nnyo okubeera mu Stockholm awo anti ebibuga byonna ebeera place of opportunities kati lwobeera mu kibuga abeerawo emyaganya mingi okusinga ali mu kyalo emirimu gibeera mizibu okwasosietinga n'abantu nawo okubeera kuzibu naye kino ekibuga oyanguyibwa n'emirimu okugifuna oyanguyibwa. Ebiseera ebisinga bwe mmanyi nkyaza abantu wano ku mukutu ntera nnyo okwagala okukyaza abantu abakulu ntegeeza abantu abatusinga ku myaka naddala ffe abavubuka koze ekisooka muba mulabe bingi muwabulamu bulungi ate nyongera okutegeeza gwe atulaba emboozi eno togitwala nti nkugambye nti gende wa Mr. Nsubuga akutwala e Sweden sikigambye omanyi bwe mulaba zino emboozi nga mutandika obbasumbuwa ku social media bane nkwese ne mekontwale si bwe kiri. Mr. Nsubuga tusanyusa okulaba nange nsanyuse twagala ku magezi okuwabula bantu baffe bangi baagala okugenda okukuba ekyeyo abamu baagala ezensi n'ebiganye babbiddwa tuli mu kwebuuza twagala kuwabulwa tulabe Sweden omazeyo bbanga ki? Emyaka 11 years in Sweden nasooka mu America then nenzije Sweden kadem nasooka mu America nenzije Sweden kyeki kujja mu America kuba buli omu gyayagala obeera nga tebintambulidde bulungi ningaka ngende eno bijja kuntambulira bulungi nabaza tandika empola ova wano ogenda mu America mbeera mu America okumala ebbanga ki? Okumala emyaka 2 otyo kati ndaba nga tebintambulidde bulungi nenkomawo wano bwe nkomawo wano nengenda mu America. Tuwe ku mboozi ya America. America nsi nnungi nsi yeeyagaza naye obuzibu bwayo bwa biwandiiko ku lwayo ebiwandiiko biyinza okwekulungula emyaka 10 nga tebinnaba kuggwa. Kati bw'obanga obaza ng'olina science nsi nnungi n'emyaganya mingi naye ebiwandiiko bitera okulwayo si bonna ebiwandiiko tutegeeza green card tutegeeza passport tutegeeza ki katukizingire wamu tugambe nti obutuuze omuntu alina rights okubeera mu America
afunye rights waliyo omuntu nga gyali nenga tanaba kufuna rights zimukkiriza okubeerayo naye nga abeerayo kakati tugamba ono alina rights zimukkiriza okubeerayo asobola okufuluma n'ayingira. wafuna ku mirimu? Nakolayoko katono naye nga mu bwongo mbala emyaka nengamba akansooke ngende e Sweden kubanga bw'otunuulira bw'osooka n'ogenda e Sweden n'ofuna passport ye Sweden kikwanguyira okugenda mu America nga 29 December mpaka 17 January mbadde mu America naye nga kintwalira eddakiika nga 5 nga ntudde computer yange nensaba visa nenyisasula $7 nenjifuna nengenda mu America. Essaawa zino bwe kiri nze bwe mbeera ku passport yange gye nnina kintwalira eddakiika 7 nenfuna visa ya America nengenda nenvaayo nga bwe njagala. Sweden omuyingira otya ebiseera ebyo omwagendera? Ebimu bye sijja kwogera ku mpewo olw'abawuliriza abaffe abamu. Sweden mugendamu oluvannyuma naliko diplomat nentwalibwako mawanga ag'enjawulo. Kati bwe ndaba nga bagenda okuntwala mu ggwanga ly'essaagalamu nengamba kansigale Sweden wano ngambala era kubala nembala nengamba kansigale Sweden mu kifo ky'okudda egindi bantwala egindi kansigale Sweden wano nensigale Sweden nentandika okuluka obulamu. Omuntu ayinza okwebuuza diplomati eyali afuna akasente akangi era nga perolo zammwe zijja mu bwangu luli ekyeyo oba okyagazaaki ate bwe bakutuma mu America naye ne bakutuma e Sweden naye ne bagamba nti kati ogenda Congo okkiriza ogenda Congo badde mu America kati ogenda Congo kati awo boteeka kubeera nga omutwe gukola nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enviiri enjeru bwe ngende Congo nvaayo nga mpezezza emyaka emeka asigadde wano sisinga nenjiyiriza wano obulamu sonotandika okuyiiya mpolampola. So ogende Sweden diplomati omulamba otandikira ku mulimu ki? Egya wansi ennyo natandikira kukwera n'okwetikka ebifuluusi. Obyetikkira wa? Mbyetikkira Sweden. Ndi Munnayuganda afunye ebiwandiiko ebinzikiriza okubeera e Sweden naye sinaba kuyiga lulimi sinaba kubaako koosi yonna gye nsoma kati ntandika kuyera n'okwetikka ebifuluusi. Olulimi lukulu nnyo Sweden? Lukulu kubanga buli kintu kyonna kiri mu lulimi lwabwe. Wangi? Buli kintu kyonna kiri mu lulimi lwabwe toyina kyojja kukola nga okujjako era gino emirimu egy'amaanyi amangi egyo gyojja gikola kubanga gyo tegyetaagisa kwogera gya kifuba ejja gikola naye bw'ona oyagala okukola omulimu gwo mu professional yo obanga ozzeeyo okusoma olina kubanga omanyi olulimi lwabwe. Walinamu amaanyi ebiseera ebyo? Ye nali nga lina kuba nekyenali nkola nali nkyagala. Wali weetikka ki? Ngoye mu textile gundi? Nga neetikka endiwota. Diplomati? Ovudde e Kampala oli diplomati? Nenjoza ne suwaani nayozaako ku suwaani ozosana kyuma n'ogyoza ogijja wano ogiteeka mu kyuma kino ne kigikaza kino kijooza. Indako tugende mpola. Diplomati ovudde e Uganda ogenze Sweden oyoza masowaani weetikka migugu. Yes. Muli alinga otowulira muli ekitiibwa kyo nga kigira bigenda ebitiibwa byaffe ono bye tulina e Uganda kasito tuwa ku airport ne bakugamba nti welcome to Sweden oba welcome to America ebitiibwa byo byonna awo we bikoma eri tebabimanyi bino obwaserebu bwammwe bwonna bukoma wano kasito olinnyo ennyonyi n'otuuka ka welcome ebitiibwa byawo wonna we bikoma. Sweden ku immigration boogera mu lulimi lwabwe? Mu lulimi lwabwe tewali luzungu okujjako oba osabye interview era bajja kuleetera omuvuunuza ajja okuvuunula mu lulimi lwabwe. Wano bwe mba nnyingira mu Sweden boogera mu lulimi ki? Bw'oba oyingira nga wafunye visa oyingira bayinza okwogera oluzungu ng'oyingira kubanga bakimanyi nti oli mupya tolina kyomanyi awo oluzungu lujjako naye kasito n'oyingira mu system
n'otandika okunoonya ebiwandiiko lulimi era ne bw'onooba tolumanyi bajja kuteekerawo omuvuunuzi bakubuuza tukuteekerewo omuvuunuzi ne bamubuukinga ng'obudde bukyali n'abeera ku ssimu okwo nga buli kyoyogera ye akivuunulira ono interviewer. Mukama obulamu bwo bumala mu bbanga ki? Kisinziira omutwe gwo kisinziira omweso obulamu buno obw'okusoma olulimi waliwo abalumazeemu emyaka waliwo abalumalamu emyezi 6 niwabeerawo abalumalamu emyaka 2 niwabeerawo nga lwagaana nga gy'oli naye nga lwagaana. Kati okola otya communicating otya? Oluli emmere ngera bw'ogamba ano good morning, how are you, hope you're olumenyefumenyefu ng'oludde osobola oddwogera n'omalayo n'emyaka egiwera 2 10 nga do lwagaana lw'omuntu nga lwamugaana lwagaana naye nga gyali mutuuza alina n'abaana naye nga lwagaana. Wali uyigira bbanga ki? Nze lwantawaanya era nali muyivu nnyo obwongo bwali bukwata nnyo naye era natawaana. Olina ebintu ebi by'oli mu kwogera wano omuvubuka by'ayinza okwetaaga nno okumanya. Wali muyivu nnyo era sirina degree gye nafuna etali first class degree naye bwe ntuuka eri olulimi lwantawaanya. Tusookere mu kusoma awo. Olwo osoma olina degree oyongeddeko ey'okumeka? Ey'okubiri. Olina degree mu ki? Nina degree mu theology nebeera ebimu saagala kubyogera ne babyogera tufudde. Otyo degree ziri mmeka ze wava nazo wano? 2 n'ebimu ffe bye twasoma babyogera tufudde n'ebimu ku mirimu gye tukola ffe bagyogera omaze kufa kubanga bw'ogyogera kati oba tokyalina kyokola. Oba tokyalina kyokola kati bwe nkubuulira omulimu gwenkola noo ne mubuulira mba si kyenkola tekikyaliwo. Ebulaya buli omu akola kikye. Waliwo emirimu egyogerwa nawana e Uganda waliwo omuntu gw'omanyi nga mukwano gwo mubeera naye tomanyi mulimu gwakola oliguwulira ng'afudde. Tebamala gagyogera ejjaffe kati ffe gye tusomye tebamala gagyogera ku mpewo banenze ndi bwe. So diplomat oyingira Sweden ofuna omulimu mukozi amasowaani ofuna omulimu mu kwetikka ogisaba mu lulimi ki? Mu Luzungu. Otuukayo bagamba otya? Njagala mulimu bambuuza baŋŋamba nti amaanyi go ge gakweyimirira bw'obanga ogalina. Otyo ate bw'oba wakatuukayo waliwo okustruggolinga awo nti okola essaawa nnyingi nnyo ofuna katono kubanga oba tonna kufuna bitambula. Kati mu bufunze oba okola omulimu gwe bayita ogw'ekiddugavu bazikuweera mu ngalo. Zokoze leero bazikuwa mu ngalo. Kati wandibadde ofuna emitwalo 10 bakuwaawo 4 kubanga gwa kiddugavu oli akuyambye buyambi ofuna ekyokulya oba kuyambye ofuna ekyokulya. Ekyo tuba tugamba bano abatulaba nti ebintu bino ebyokutambula bwetaaga bumalirivu na kutegeera kikyoyagala na kumanya nti enviiri enzirugavu zikolerera enviiri enjeru. Mu myaka gyange gino nga nkyalina amaanyi nga nkyasobola okukola kaŋŋende nkole olimune oteekwa n'okubeeramu n'ekirowoozo ekigamba nti kama mbaaya nze numbye kubanga bw'otabamu na ndowooza eyo Bulaaya ayinza okukolema mu weekisi nga 2 noganza akanzireyo ewaffe kubanga wano waliwo ekyejo kingi ng'ovudde okubeera munnayuganda sometime obeera nga ali ku full time job olwa system olwa system okubeera omunnayuganda olinga ngaali ku full time job kubanga Uganda stressinga. Uganda omuntu abasinga obungi kati atambulirawo ku bulimba okubeerawo. Abantu balaba nga atambula mu kuba agenda abalengalo bananya obuugi kweganga omulaba omuntu atambula abalangalo omulaba nga ali mu mulimu atambula ayogera omulaba ali biza akola obwongo bukola ebirowoozo bikola engalo zikola mubiri gukola omulaba n'emmotoka eyinza omusimula kubanga it's a full time job to be a Ugandan in such a situation. So kati bw'olumba ne bannaffe abaagala okulumba njagala nnyo nnyo era omutima gwange n'okuyana kw'omutima gwange bannayuganda balumbe ng'okyalina amaanyi agakola
bw'oba okuzeekuzeemu ng'owezezza emyaka egy'ekikulukulu Asatu. sindikayo abaana bw'oba awezezza emyaka 4 sindikayo abaana kubanga obulamu bulimu omuzira bulimu empewo bulimu omusana najiro zaako eyo tebaginyumiza mulimu stress jjukira ovudde eno omanyidde okubeera n'abantu otuuka eri ng'ogenda kubeera mu nnyumba bwogu tolina gw'onyumya naye essimu ogirina erina airtime erina internet erina buli kintu kyonna naye tolina gw'onyumya naye tolina gw'ogenda kulya naye kyamisana tolina gw'ogenda kyalirako tolina ojja kwagala okukyalira mukwano gwakugambye nti ate nze nkola kiro kati mpummuddemu kati weetaaga okuva e Uganda nga weeseetinze nti kama mbaaya nze mmanyi kyenjagala mu kifo ky'okulekera abaana bange ka 5 ku 100 kaŋŋende Bulaaya wano waakiri mbalekere passport eya Europe waakiri kambalekere passport ya America kati n'ogenda ng'olumbye ng'oli mugumu n'oga ekiba kibe ekijja kijje nja kukiyita mukubanga alina obulamu bw'okunyumirwa weebuli kati nnyumirwa nze kaddemu kati nnyumirwa nsobola okuva wano January mbadde mu America kati ndi Uganda November nali Bungereza alina omulimu gwe guntambuza nnyo January wali mu America January naliyo December 27 nenvayo January 17 kakati ndi Uganda olunaava Uganda gendako ku Take ku Army base ngenda kubeerawo 5 days kati nnyumirwa obulamu si byebiri naye waaliwo obulamu obw'okubonaabona ku Kyeyo oli ku Kyeyo ovudde Uganda toli bubi nnyo oba oli awo naye ng'ogamba kaŋŋende nkole future y'omulembe gwange kubanga okukola future y'omulembe guba Nigeria baakiraba dda bo ne batwala emirembe gyabwe kati bali mu mulembe gwa 2 ffe tuli mu mulembe gusooka bo baalabuka ne batwala abaana baabwe ne bagenda ku Kyeyo ffe nga tukyetooloolera wano tetunnazuuka nga tetunnakubikkuka maaso kati bo baakitegeera nti kabakole omulembe omwana omunigeria abeerayo n'asomerayo kubanga jjukira omwana w'e Bulaaya nze mu nsi mwembeera asomera bwereere tasasula ssente za ddwaliro tasasula ssente za tiketi emutambuza tasasula essomero limuwa kaadi emutambuza mu baasi ne mu train omwana w'e Bulaaya afuna ssente buli mwezi mama bw'aba yakamuzaala ng'omwana tannaba kuweza mwaka afuna ssente z'obwamaama okumala omwaka mulamba maternity yes mala mwaka mulamba ate nga n'omulimu gwe gyeguli bw'aba yali akola kati bano baapulaninga ng'obudde bukyali ne batwala abaana baabwe ng'obudde bukyali ne bagenda eyo kati omuntu mugamba bw'aba akuzeekuzeemu mu myaka owezezza emyaka 45 leka abaana balumbe gwe sigala n'obapokere ssente balumbe kati gojja genda obakyalireko kubanga obulamu waliwo bw'otasobola obulamu bw'omuzira waliwo olw'ofuluma ng'owulira n'engalo zo zikalambala waliwo stress w'ebipapula ebyo nga tonnaba bifuna sooka otunyumize ku stress w'ekipapula ekipapula kirina stress gwe kireeta nti bw'oba tonnaba kufuna kipapula tolina ddembe lyo toweetaaya tosobola kufuluma tosobola kwetaaya ng'omuntu bwe yandibadde yeetaaya nti kati kaŋŋendeko ettake kaŋŋendeko mu America kaŋŋendeko Canada oba tosobola oli mu kifo kimu n'okola omwaka ne guggwako n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu ekyo kyokka ne bakubikira maama we yafudde jjajjaawo mulwadde nnyo nga tolina kyosobola kukola tosobola kujja kuziika tosobola kujja mulabako mulwadde tosobola olwo singa ofuluma nga tolina bipapula ng'oba tulabira tolidda anti olwo okitadde kasi ofuluma nga ekipapula tekinnaba kuvaayo olwo oba okitadde okomyewo eka kati aba olina kunoonya ggwanga ddala ate bakubuuze overstay kakati ye ate sujeni bwe bagamba nti nfuluma bo beebaza n'okwebaza bagamba okay batulabire bagamba weeyonge tebajja kuvunana kintu kyonna wadde passport yo yaggwako dda bajja kuyambako kukolera ogupapulapapula awo bagambye nti weeraba naye okudda tolina oba tokyalina chance eyingira okujjako Sweden nsi nnungi nti bakuteekako emyaka bayinza ogaa nti myaka 10 oba myaka 7 bwe ginaggwako osobola okuddayo okusaba visa naye kiba kikaluba wakati omulembe gwe tulimu ogwa fingerprint nemmunya y'eriiso
kati munye babeera bagirina olugiteekamu bwe bati bapane bakuba mu kamera baga tunula mu kamera gwe n'otunula otinga information yonnange ejja engeri gye wavaayo biwali okola ate bwe wali mukozi wa bikolobero oba olabye omuvubuka omukyakaze akuba endongo yeyenywera ku njaye ye ng'enjoga ennaku zino weeri nti banywa ku kyayi ey'enjaye buzibu ki obumwolekedde singa aba agenze Sweden? Oyandisigadde wano kubanga ajja kubonaabona. Ekisooka banaamusingana ng'anywedde enjaye bajjamu kuba fine sente. Sweden tebakkiriza njaga, tebagikkiriza mu mateeka era kisinziira gye bakusiŋŋaanye nayo. Buli bunene bwayo bw'olina ne fine. Bw'obanga olina kiro n'emyaka bulina emitendera nti owa kagundi akatono bajja kusalira fine bwezi ki, owa kagundi ogunene fine bweti. Kati ojja kwesiŋŋaananga nti bw'oba oyagala kunywa njaye sigala wano osooka oginywere wano, oleme kukubwa fine ezo nakubaaninga mu bintu eby'enjawulo, kubanga bw'onooginywa emirundi egiwera 3 ne bakukwata bajja kubaaninga. Waliwo emirimu gy'otajja kukola nga ne bw'onoogenda n'ogusaba olunaateekamu amannya go mu system ne guleeta ogunyago nga guliko enjaye emirundi 3 baakumyusa tojja gukola. Party animal abeera mu bbaala yeekubira bbaala azanywa mwenge. Era kijja kutawaanya bw'obanga wajja kukola future ebintu eby'amabaala n'okunywa omwenge wandisose n'obyesonyiwa n'osooka oba omala okufuna obutuuze olw'ensonga nti abakazi beeri si kya busuubuzi. Gojja kuva eno osiŋŋaana omwana omuwala ali mu mazina yadduse ewaabwe awaka n'agenda mu mazina naye ng'ali 16 ate gwe omulabe ng'alinga ng'aweza 20 omutwale mwebake naye ye banaamubuuza kuba bo tebalimba olimubuuza nti ono mwebase nti twebase ye nga gwe bakuteekako empingu ye omuwala nga bamuleka ng'agenda kati hindako omuvubuka ekitegeeza ebintu bya sexy abyesonyiira ddala ng'atuuse ayinza okufuna bakadde banne mu mazina eyo kubanga gye bali nabo ababeera mu mazina nga banoonya bakadde bannaabwe banoonya abantu ab'okwesanyusa naye abaana abato babuzaabuza. Naye bw'obanga ddala onoonya future ebyabakazi wandisose n'obyesonyiwa ng'ogenze e Bulaaya ebyabakazi biteeke wali obbali kubanga birimu singa omukazi we wadde akkiriza kubanga ene waffe abasajja tumanyi okukwata abakazi ku mukono n'omuwalaawala. Singa omuwalaawala n'omukwata ku mukono n'omuwalaawala omukazi n'agenda agagamba no kubanga ffeno twamanyira nti omukazi wagamba no olemerako oyongera kitegeeza teekamu amaanyi. Kati eri mu tteeka yebeera rape. Singa omukwata ku mukono n'omuwalaawala n'omutwala mu kisenge agenda agamba no gwe n'olemerako yebeera rape. Eri omukazi kye kyandibadde ekirungi ye n'akuwalaawala so si musajja. ye yandibadde omulungi okuwalaawala n'akutwala so si musajja kubanga bw'onoomuwalaawala bw'atyo ng'akasimu ke n'akakwala n'akakubira omuntu n'agamba omusajja wuuno antwala mu kisenge saagala ne bajja ne bakupima ng'omukono gwo gubadde ku mukazi oyo obeera omurepinze kubanga eri omukazi si kyabusuubuzi. Bayinza okusalira oba emyaka 6 oba 5 kisinziira kesinga bwe badde bayinza okusa emyaka 5 oba 6 ate olumala okukusiba oba tonaakufuna butuuze ennyonyi olukujja mu kkomera ennyonyi eddako ng'ojja wammwe oba tonaafuna butuuze ennyonyi eddako oba oli wammwe kasagu kusinga. So kati omuntu mukyakaze ebyokwegatta bino obanga onoonya future ogamba nze nagenda Bulaaya nagenda kukola future sooka obyesonyiwe ebyokwegatta obiteeke wali wabbali genda keera ku makya genda okole genda osome genda opulani. Oleeje emirimu gy'okusitula emigugu kukirininga kwoza bintu bagaba sente meka per hour wewakolera? Wenakolera ebiseera ebyo per hour nga bayinza kandabe essaawa ezitandikibwako ez'omuntu atandikibwako ziri mu korona nga 140 gyemitwalo nga5,1000 awo nga 2-3 essaawa asoba nga olina ebyogera
ebitambula n'ogenda okusaba omulimu oguli office ogw'okwetikka omuntu atandikibwako ali mu corona 11 zirenga 5,000 omuntu wotandikira okukola. Sente ya Sweden ewera kubanga olukumi lwayo lulimu emitwalo gya wano 38 olukumi lwa mitwalo 38. wajja otya mu katuno ga Hawaii abantu abamu bagenda eyo nagenda mu homes okukola mu homes abamu ne bagenda mu kwetika abamu ne bagenda mu kulongoosa ne babeera comfortable era ne bagamba nti nze kambeere wano naye olabika ng'oli musajja eyejjamu eyo embeera n'oddayo n'osoma n'ogamba kannebbulule nfune ekisinga kitwala ki era gwe wakivaamu otya? Kitwala obumalirivu okwewaayo n'okwagala. Kati nze nina omulimu gwe sobola kukola ogw'abakadde gwagaana sisobola era bwe nali naakagenda mukwano gwange yanzigira nangamba waliwo omukadde wano wagenda okola naye gwe sigusobola gwagaana nti embeera zange bwe ntunula ku bulamu waliwo ebintu bye ntunulako n'ensiiba nga siridde emmere kati nali sigusobola naye gino emirimu egy'okwetikka nga ginyamba nti ngenda kwetikka bweti sikozesa maanyi gange nga tugenda ekyo janyanguyira okukola naye okuddayo okusoma kwange njagala nnyo ebintu ebirungi ebiri klase ate njagala nakula ndi muvubuka ayagala ebintu nga nengerakoko waggulu njagala nnyo okulengerakoko waggulu era neegomba nnyo abantu abalina kye bansinga kati mu kwegomba okwo okubeera nga ndaba ntunuulira abantu abalina kye bansinga kyansindiikiriza nnyo jjukira bwe nali nkyali wano e Uganda nga n'ebirooto byange byenjagala otuukiriza kati kino kyannyamba nnyo okubeera nga kanzireyo nsome eggwanga limpadde chance ngenda kusomera bwereere sisasula wadde olw'5 ate bo be bampaayo akasente ak'okusoma kubanga bw'oba osoma bakuwa ssente bw'oba ogenze weeyongeddeyo bakuwola n'ogenda n'osoma ne bw'olisasula olw'5 siringi 5 aga wano mpaka lw'olizimalayo oba olifa tozimazeeyo naye nga osasula olw'5 olwo so nenjagala nnyo okwagala okusoma ate nga n'ekintu kye nasoma nkyagala nga nkiraba mu future yange nekinsindiikiriza okugenda okusoma kyova olaba njagala kugamba bano abantu bafe abatulaba mukwano gwange toggwamu maanyi bw'obanga okyalina essuubi ddamu essuubi weeweeyo weeyagale love yourself bw'omala okwagala obulamu bwo yagala future bw'omala okwagala future kolerera future y'omanyi nti njagala obulamu obweyagaza mu maaso obulamu bunyuma nnyo ng'okaddiye ng'osobola okulya ky'oyagala obulamu bukaluba nnyo ng'okaddiye nga tosobola kulya ky'oyagala jangu ng'okyalina amaanyi agakola tambula ng'okyalina amaanyi agasobola okuyiiya obulamu agasobola otetenkanya obulamu ng'obwongo bukyali sharp bukyakola nga lunaakutuuka bw'otuuka mu myaka 5 otandika kumira makerenda ge bayita 50+ osobola okuba nga obwongo obukola ki obuboostinga naye bw'ogenda n'okolera ano ng'okyali mulamu ozimba omusingi ogw'emirembe n'emirembe lekeraawo okubeera omuddu abantu abasinga obungi muganda wange tebaagala kuwa bantu bano magezi nti naawe osobola okugenda e Sweden osobola okugenda mu America batugamba bizibu nnyo batugamba obwanga oli wano ng'okola emitwalo 5 wandisaanye obeere wano kati emitwalo 5 gye ki ng'okola emitwalo 5 gye wano mbobeera bulungi omuntu bw'abanga alina chansi yesobola okumutwala ebweru tumugamba agende omuntu bw'abanga alina omuntu asobola omuyambayambako n'agenda tumukkiriza agende agezese emikisa gye yesu we bali abantu abagaggawalidde wane waffe era we bali abafuniddewo omukisa era tukikkiriza ne wane waffe waliwo omukisa bulungi nnyo naye ate waliwo omuntu ng'omukisa gwe guli eyo ebweru ng'omukisa gwe guli Sweden ng'omukisa gwe guli mu America London nina omwana gwe yali abeera wano ng'ali mu mbizzi eyo alunda mbizzi manju eyo gy'asula mu mbizzi olwaliro ali mu America bamuyita Dr. Caleb ali mu America ayina eddwaliro ddene Dr. Caleb andaba mwanja
yali ali bane Dr. Kalebu nkutumiddeko enamba yo bagenda jimpa ali Virginia ng'ali wano mu Mbizzi Emmanju awo kati dokita wali omumanyidde ddala mwana yansiŋŋaana wano ng'agenda nakuddayo mu kyalo ewaabwe nga Kampala aganye ne muwaawo okusula Emmanju eyo wamuwa wa Mbizzi